Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Hello. 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 Nze bampita mukunja wa beat wangambye nkukubireko. Yes, sebo mukunja nsanye sokuuliza. Kale. Aha. Kakati ensonga ya denjagala onkubireko. Nga namukalo obweralikirivu nina omusajja gwempita boyfriend wange. Ye Kawuma. Naye andaga mwanjagala. Ate nange mwagala. Naye obuzibu lwaki mwekengeddemu. Buli lwembeera ewuwe nga tuli ffenna ndaga njagala era afaayo akearinga naye bw'aba avaawo ne bw'aba agenda mu ka trading center tayagala kundeka waka. Kati bw'aba avaawo ng'agenda okukola n'akubuuza tolinayo puroguramu yonna n'omugamba sirina tolinaako woyinza kulagako n'omugamba nedda leka nsigale ate sikonongosa n'osinga omuntu oyagala kulongoosa ng'ewa boyfriend kwe waka omwolezeeko biki n'akulemerako n'agamba nedda sikuleka jjamu tugende ffenna. So muli neebuuza anjagala oba alina mizannyo gy'azannya miranze gye sitategeera ng'alina omuntu omulala behind me kyenjagala okumanya ensonga lwaki ntadde nkugambye onkubireko. Kati gwe gwani? Yenze Mase. Oli ye Kawuma, boyfriend ye Kawuma. Gwe obuzibu bwe buli mu kujja kugoba waka? Obuzibu bwange nti ntandise omudda otinga muli ngamba like ayina kyankweka either waliwo byankweka ewaka oba nga nina omuntu gwaninako ebbali okitegeera kubanga bw'oba oyagala omukazi abasinga oli omusajja boyfriend anyumwa nnyo n'okuleka girlfriend ewaka n'akomawo mu girlfriend yalongoosezzaako ewaka. Naye Kawuma at least ko angamba nedda jangu tugende. Naye nga gw'owulira muli omwagala? Mwagala nnyo era sandi kikoze kino ekyokugamba nti nno kamanye ekituufu kye kiba kyakola bino singa kadde simwagala sandi bifuddeko. Kale onayagala okwogerako naye? Yes, njagala okwogerako naye ntegeere naye simanyi oba tekimuyise bubi. Nze nja kugamba nti yogerako naye. Kale beerako tovaako. Wendi. Kawuma. Hello? Jebale sebo. Hello? Kawuma. Waji? Jebale sebo. Kale sebo nawe jebale. Naye Kawuma lwaki tova ku mukyala wange? Bannange ani ono? Ate nze nkugambye lwaki osuza mukyala wange lwaki osuza mukyala wange wuwo? Bannange sebo mukyala woki? Nkugambye va ku mukyala wange. Njagala okitegeere nti mukyala wange. Mukulu musajja gwe sebo. Mukyala wo kigogamba. Gwe tomumanyi gwobeera naye. Simanyi ngamba Sandra. Wangi? Ogamba Sandra? Sandra yoyo. Allah bannange munonye Sandra yanziba yabba engatto namuleke waka nabba ensawo yange nnene n'atwala ne paasi. Sandra bannange munoonya omanyi wali anti kati nze mukazi wange ate gwe omusuza. Sandra mubbi bannange mubbi munoonya nina ne reference nze by'omubbi simanyi kugambye ensonga zaatukadda ku poliisi bw'oba omanyi wali nyamba tumukwate nkubuulira tozibire omubbi. Sandra mubbi mukulu Ze kyenjagala lekera okusuza mukazi wange. Sebo.
kugambe ze nonya mubbi bw'oba omanyi omubbi waali nyamba tumukwate ekituufu si Sandra Mase lekera okusuza mukazi wange bamuyita Mase owange si yoyo Sandra abanange olira ati kakati Mase omuntu akwata n'okukwata omukazi alina kasagaza alinga ki nze wange nemugobayo simusobola amanyabo oyo namugoba dda mukazi alina akasigiri yankwata ekiro kimu nze kubuulira nga kwata atya omusajja aya ewange namugobayo muggo ngoba mugobe na miggo anesibako nga bwowulira omukazi yakwata nze nali ndabyeko omukazi akwata omusajja nange oli kukyokya yakola ki mama yankwata ekiro ekyo Mase nze ndifaseerabidde mukazi gwe bayita Mase yankwata nenekakaba neŋŋaba bannange kemponye luno agakatonda yankwata nankozesa nze sirabanga mukazi mukambwe ng'oyo era musajja munnange bw'abanga ye mukazi wo gw'onoonya noonyeza ddala kikyayagala nze twala ebintu byo naye mbadde manyi omubbi waali oyo mubbi simanyi kati gwe mmasewo kitwale nti oli naye wekka oyo ye omukwasi w'abasajja twala nkubuulira ne bw'oba oyagala kasente kamunoonya nkuwa musajja munnange kuba nange oba omumponyeza twala olumbe kakati bannange kino ki